Ono ye musajja mukulu Bernard Tibyanje aweze emyaka 89. Tibyanje yakulembeddemu ekibiina ky'abakkiriza abavudde e Bushenyi. Bano nga bawerera ddala 13 baatambudde okumala sabbiiti 2 okutuusa lwe baagobye Namugongo olunaku olwajjo. Tuhumula mu Ruboro parish. Ningo mu bantu b'embabazi batuleetera ebyokunywa batuheereza na ssente. Omulito tihariho waruhire kandi tihariho wayeshaanyira olugendo. Bategeezezza nti olugendo luno balutindizza wakati mu kwegayirira kubanga lubadde luwanvuko. Bano bayise mu bitundu omuli Kashaka, Lyantonde, Kyazanga, Nyendo, Lukaya, Nkozi okutuukira ddala e Namugongo. Agamba nti baasanganga n'ab'ebidduka abagezaako okubasoomooza okulinnya emmotoka zaabwe naye bo ne bagaana. Obutakoowa nnyo baawumuliranko mu bifo eby'enjawulo omuli n'ekyabasisite Nalukolongo era baayisibwa bulungi ddala. Okusya obutureire Nalukolongo kiro kirukuhererukayo bakatenyamba bakatureberera kulungi bakatwakira abasisita leero bakatwakyamushana kitwambe kya kiro n'ebyokunywa pawo ahashaaha munana twasimbura twayorekerera ogwana Mugongo mwanya gurukwera. WBS eyogeddeko ne Father Muwonge akulira ensonga z'abajulizi ku kiggwa ky'abakatuliki Namugongo era ono ategeezezza ng'enteekateeka bwe zigendera ddala mu maaso okwetegekera olunaku lw'abajulizi luno. Novena eno n'okulamaga kuli ebyo byebikulembeddemu kati ku 3 June tujja kutandika n'ennyiri ku 3:30 tukkirire Kayanja awo n'abeera ekitambiro kya mmisa nga bulijjo. Era lira diocese yagenda okutukulembera mu mikolo egyo gyonna. Buli lwanga 3 June, Uganda nga yeegatiddwako ensi yonna ekuza olunaku lw'abajulizi. Omukolo guno omukulu ennyo gugenderamu okujjukira abajulizi abaafiira eddiini yaabwe ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga. Olive Namulindwa, WBS TV.